Mu district ye Mubende eyo bannakibiina kya NRM bazize era ne bekandaga okuva ku mukolo ogubadde gutegekeddwa olw'okuza olunaku lw'ekibiina. Kalunsambulire ebadde enjala. Bano bagambye nti babadde tebayinza kutuula ku mukolo ne bakonkomala nga mpaawo kantu konna ke balidde. Bagamba nti emmere gye babadde basuubira nti banaabategekerawo akantu tebakalabye. Kye bakoze kwe guvaako ne bagamba nti bagulekedde baana. Emmere ne soda bitabudde bannakibiina kya NRM Mubende okkakkana nga bazze omukolo ogwategekeddwa okuzoona ku lw'ekibiina kyabwe ne bagulekera obwana bw'amasomero nabo obwedda obweyayuyiza mu butebe olw'enjala. Omuwandiisi wange mukulu yabyalema Edward nze nakedde ku makya nenzijja wano NRM ng'etutaddemu amaanyi naye kyewuunyisa abasinga bonna enjala ebalumye bagenze katebe ekoze Bano bakukulumidde abakulembeze baabwe ab'ekibiina okukidibaga ne balema n'okubategekerako okulya ne batuuka okuva ku mukolo ng'embuto zibali ku migongo. Kati abantu basiibye enjala n'olwekyo ekibiina kyaffe nga kyekigagga ennyo abantu ne basiiba enjala twetaaga okwetereeza kubanga twanunulibwa pulezidenti yatuyamba n'abeerawo mu nsiko. Naye ate olunaku lwa leero nga taanaapu eri wano mu Luteete era ku Luteete Primary School ekizibu ekiriwo nga tulaba taanaapu y'abaana b'amasomero bokka ekitegeezebwa nti baana baba batisse ku mamotoka ne babaleeta ng'essomero eribanga liserebulatingiddwako. Batabukidde ssentebe w'ekibiina kyabwe Mubende Nalongo Ben Bugembe Namugwanya n'olukiiko lw'ekibiina okubayisa ng'abanaku. Kubanga guno omulimo tuba tubuulira abantu ensonga so kujja kugaba 10,000 era abantu b'Eluteete mbasaasidde bwe batandika okukasukira 10,000 n'olukwata manya otunda wootudde 10,000 ojja likwata bakalabula emyaka 5 nga buli mwaka bakalabulira nusu 2. Abantu bagobebwa bagenda dda era abantu baba transporting okuva wala n'olwekyo that's why yensonga lwaki abantu tebali ku mukolo. Omukolo gusigedde ku baana b'amasomero ng'abakulu baguzize kyokka kino omwogezi w'ekibiina ekya NRM Mubende Ssemango Stephen Kasozi agambye nekibadde kigenderere nga baluubirira okuteekateeka emiti emito. Ensonga abamu gye boogerako tiba nga boolaba abaana b'essomero nti babaddewo kitegeeza ebintu abantu bonna bye bakola tubikola nga tulaga abaana baffe. Toyinza kugamba mwana ayagala eggwanga lye ng'ate tamanyi gye lyava. Bannakibiina bagambye nti bafiiriddwako bakulembeze baabwe okubataasa ku bagagga abagobaganya ku ttaka. Ekyalo kitulyanyeeko wali emitala bagobawo abantu bonna abaaliwo. Kakati ne kiba nga temugombera emadudu we wali effaamu y'omugiiri gye muwulira ey'emmwanyi esinga obunene. Ate wano awatuliranye mitala Butoloogo abantu bonna ab'Ebugomba wano nga bali mu kubonaabona nga bali mu kudduka tebasobola kujja ku mukolo guno kubanga tebalina ssanyu. Omukolo gw'NRM tegwandiganye baana baffe ab'eggwanga kusoma okuttira eggwanga abaana baffe b'eggwanga okusoma era guno omukolo olabira ddala nga abaana abato be basinga ddala okukubaako. Bangi ku bannabyabufuzi akadde konna bakamazeeko nga bagaba nsimbi nakwekuttira kadingidi basobole okulondebwa mu kalulu akajja ak'omwaka 2021. Ye minisita ombizo wa Kampala era nga ye ssentebe wa NRM Mubende Nalongo Ben Bugembe Namugwanya abasabye anyole ku kibiina kyabwe ate bewala okutwalibwa omuyaga ogw'ebyobufuzi babanga baagala okutuuka ku bye bayayanira mu kibiina kyabwe. Bobi Wine mutabani wange bwe tubeera mu kika era mumanyi okusingamu mwenna kati mbagamba kino oyo omwana wange alina ebintu bisatu byakola obulungi ennyo. Ekintu ekisookera ddala kyakola obulungi ennyo kyakuyimba bakabakaluka kuyimba mu kavumu kubanga ayimba kakyale nga n'olwensonga nve ku mwana wange. Byekusakiddwa Sebadduka Emmanuel ku Lwa Salt TV Omunnyo.